1, 0. All engine running. Leero mu byafaayo bwe bwali bwe buti ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi ogw'omunaana omwaka ogwa 1930 Neil Alden Armstrong omuntu eyasooka okutambulira ku mwezi azaalibwa. Ono yali munnansi wa Amerika, yali yinginiya w'ebyennyonyi, omuvumbuzi w'omubwengula, ombonzi w'ennyonyi kw'ossa n'okuba ssaabayigisa ku bikwata ku ntambula z'ebyombo n'ennyonyi. Neil Armstrong yasomera mu ssettendekero Purdue ng'era n'ensimbi ze ez'ebyokusoma zasasulirwa ggye lya Amerika erimanyiddwa nga US Navy mu nteekateeka y'e Holloway ey'okusasulira abayizi abasukulumye ku bannaabwe ate bwe bamala okusoma bye bayize ne babikozesa mu kutambuza emirimu mu bitongole bya gavumenti ya Amerika eby'enjawulo. Armstrong yakola olugendo olwasooka mu bwengulu olwamanyibwa nga Gemini 8 mu mwezi ogwokusatu ogw'omwaka 1966. Era ekyamufuula omuntu wa bulijjo eyasooka ng'omuvumbuzi okuseeyeeya ku ngendo bwe ziti. Ate ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogw'omusanvu omwaka ogwa 1969 Neil Armstrong ali ne munne Edwin Aldrin eyamanyika nga Buzz baafuuka abantu abaasooka okutuuka ku mwezi. Nga wayiseewo essaawa 6 Neil Armstrong yafuuka omuntu we yasooka mu nsi yonna okutambulira ku mwezi. Mu kusitula ekigere kye ekyasooka yayogera ebigambo ebikyajjukirwa n'okutuusa leero yagamba nti yatandulula oluto olw'ekigere ku lw'omuntu naye ng'ate ekigere ekiggumivu kyali kiraga okuyaayana kw'obuvumbuzi obw'omuntu okwetooloola ensi yonna. Olugendo luno ku mwezi olwatumibwa Apollo 11 lwatuuka oluvannyuma lw'emyaka 8 ng'eyali omukulembeze wa Amerika mu budde obwo John F. Kennedy okulangira ekigendererwa ky'eggwanga lya Amerika ekyokakasa nti batuusa omuntu ku mwezi ng'emyaka gy'enkaaga teginnaggwaako. Obudde buno Amerika yali mu lutalo lw'ebigambo eby'okwegererya ne Soviet Union. Abamerika bawagiranye ekyokakasa nti basooka okutuuka ku mwezi kubanga baali mu kuvuganya kwakasa mmemme ku buvumbuzi obw'enjawulo wakati w'amawanga gano mu bwengula, era bwe butyo ekiteeso kyanizibwa bya nsusso okwetooloola Amerika. Mu buvumbuzi buno ekitayinza kwerabira kwogeza okwakolebwa ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi ogwa Gatonnya omwaka ogwa 1967 ku Kennedy Space Center mu Cape Canaveral mu Florida. Omuliro gwakwata ku kyombo ekyaleeta abavumbuzi 3 okulusuulamu akaba. Wabula bano baabiteeka ku mabbali era ku ssaawa 3:32 ez'okumakya ng'ensi yonna eyotabulira ekyombo kya Apollo 11 kyasitula okuva ku Kennedy Space Center nga kuliko abatambuzi b'omu bwengula 3: Neil Armstrong, Buzz Aldrin ne Michael Collins. Armstrong yaliwo emyaka 38 mu budde obwo, ye yali omuduumizi w'olugendo luno ng'era yali musajja omuvuzi w'ennyonyi ate omunoonyereza. Leero mu byafaayo omuntu we yasooka okutambulira ku mwezi azaalibwa.